ekyo si kipya kya bulijjo era muzze nga mukiraba bannaffe abamu bakibawaako dda okugeza nga buchaman kyekifo kyekimu so tewali njawulo buchaman yekka n'abalala okay. naye so tewali njawulo era eri awo y'amaanyi ekyo kyekifo kye bakozesa okuba nti lekera tutawaanya beera awo otegedde nze kulwange ndaba nti omukulu ayibawo olw'okulekera omutawaanya n'okuba nti akutadde nga wonooteeka omuntu mu archives omwetaagira kukolera ebyo byagala ng'omugamba genda onzannyire wali naye tekikyalina makulu gali awo tekiri mu makulu ekisooka ye kennyini ng'omuntu olaba alina advisor asobola okuba omuntu so kennyini talina advisor olwaki ekyo everyone knows that ensi yonna yonna ekimanyi nti tebamuwabula bali bamuwabuddeko ddi kyetwala ye yeetwala yekka so everyone knows that so saagala omuntu addawo nti bannange tekisaana kwewaana kuba tekirina mu makulu tekikyalina makulu kyaluzinga meaning ekifo ky'obwadvisor mu Uganda oba obyogera lwakuba gwe tebakufuulangako presidential advisor bayagalako okumufuula advisor yes I'm telling you okay. bayagalako okumufuula advisor n'olwokuba nze manyi nti omuntu akuteeka mu kintu I'm not this person who just gets excited sooka nenkuba torch okitegeera first of all nze nga big eye ndi musajja muyigirize by the way so netegereza nnyo tosobola olekwamba tosobola kunzikakkanya okitegedde kukakkanya integrity yange abantu bakutuma copyright you've been hearing him yarning copyright kati omuntu walanga omuleseeko nnyo ekintu ekyo tukimanyi bulungi ffenna nti copyright abayimbi tugirwanidde ebbanga ddene nga tebagituwa olw'ensonga tebaagala muyimbi wa Uganda kukulaakulana in any way. This is open. It is now direct nti government eri mu kulwanyisa muyimbi wa Uganda. It is open. The reason why I turned down the offer it is because nalaba nga I will be limited to my views.